Kitalo nnyo kitalo ddala. Misa Kisemakula afiiriddwa omutabani. Ono munnamawulire eyali munnamawulire amanyikiddwa nga Robert Wamala, ng'ono yasomanga amawulire ku mukutu gwa WBS nga tennaba kubeera ng'eggalawo eyawava muno Broadcasting Service. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero afudde, era nga Misa Kisemakula y'omu ku batuusiza okubika okwono Robert Wamala olw'ensonga ono abeera mutabani we. Afudde akabenje, kigambibwa mbu batomereganye n'enjovu, era nga mu mmotoka gye yabadde bangi bafunye obuvune naye bw'atyo n'alusuulamu akaba. Ekisooka information kale ejja eri awo, abamu bagamba mbu enjovu yavudde mu mbeera oba neekola etya, abalala bagamba batomedde enjovu. Kati information gye nsoose okufuna kw'oli mbu enjovu yavudde mu mbeera, simanyi bangi bafuna ebisaago biki, nkikubisaamu akafaanyi kale mu bwongo bwange tekijja bulungi, naye information gye tufuna nti abatomedde enjovu mu kiro sayidi zaawo Arua, ate kyo ndaba nga kikola some more sense olw'ensonga enjovu ze zimu ku bisolo eby'eddembe. By the way, eby'eddembe osanga mu kuvuga ekiro batomeriganye n'enjovu n'okusinziira ku kifaananyi nga wookiraba, era bw'atyo kusinziira mu kifo bwe yabadde atudde oba obukosefu bwe bwagize, ye yasobodde okubeera nga tasimatuka. Details ngenda beera nga nzikuwa. Kitalo nnyo eri Misa Kisemakula, kitalo nnyo eri family ya Misa Kisemakula, kitalo nnyo eri Ssaalongo Robert Wamala, ono yafiiridde mu kabenje, n'abantu bonna ababadde bamumanyi. Nga saa zino abadde si munnamawulire ali active, however obeera nga wazirwanako beera munnamawulire oba TV personality osigala oli ekyo, nti saa zino abadde akola mu URA era nga abadde n'emitongole gyavaako sayidi z'eyo Arua. Kitalo nnyo kitalo ddala.